bannanga abafirisuuti balina kye bayita emboba basinga ne babba abafi bannanga abafirisuuti alina ebboba omufirisuuti alina kye bayita ebboba waliwo abagenda okugamba Doreen neddalika kulimba omufirisuuti talina bboba okimanyi nti omufirisuuti wasobola okubaawo omuntu nga katugeze banaye n'abavubuka bakola delivery nga bajja wammwe n'akitegeera nti munnayuganda oyogera naye n'akubira oyo obuvubuka kampuni gyavuddemu gyakolera n'abagamba temuddamu nga tuma waneeno oyo omuntu yenna ava mu nsi eya Uganda nti nadelivaringa bintu nti abireeta wano okitegeera katugeze banene abaleeta emmere oba abaleeta fruits ne bamugamba temuddamu tuma waneeno omunnayuganda mutume waabwe ensendala bamikwano mujja bino bakadama be babimanyi nyo kama you can come here okitegedde jangu owulire bineno obadde okimanyi nti omufirisuuti abubira n'ebitamukwatako kiri nti oli kadama we okitegeera asobola okusanga ng'oyogera n'omufirisuuti omulala n'akugamba toddamu okwogera naabo abeera amanyi nti omufirisuuti omulala ayagala kukutolosa akugjeho makage abantu balina bo mbasasaki ati bakama bange bagenda wa tebaliwo wane waka balina gye bagenda kati abaana olwaleero bagendeeyo ewa mu Oman naye babadde balina okuntwala kati jjukira muganda w'omukyala owa waneeno yagenda okuvuga abo abaana muganda waabwe omulenzi si muwala so singa abadde muwala mbadde ngenda kugenderako webatenga kyana kya trailer mpulira naye kati mwana wa bulenzi yajja omwana w'obulenzi wanansonseko obugambo mukwano kadama sigala tolina gy'olaga kadama sigala nange neŋŋamba ani aganye nange mbadde njagala sigala okitegeera ebbugumu lyeyo mu Oman pitirivu abaliyo wamma mulitenda temulimanyi mama neŋŋamba mukwano inze Doreen nga mponye kankubuulireko mukwano inze waneeno mukama waffe twalina wano omunnayuganda yagenda yali weeyombaale nga bannange mukama waffe amuwalana nga lwaki amuwalana nsonga ki amuwalanisa nti nno omuwala lwaki ayogera naffe omuwala mutono nnyo omuwala olubuto lwe lutono omuwala yakula bulungi naye omuwala yali wa black anti bayagala ffe tukule bubi omwana eggulo yatugambye mbu abaddugavu be bafa mbubbu abeeru tebafatugala kino kitende wamma gwe nguuli eyo gwe nga bakama abo bakububira soka otunyumizaawo bu comment oŋŋambe nze Doreen wano wange nkubuulire iffe bakadaama ffe mutulaba bakama baffe nawakusanga n'omwenyeza munno bwoti asobola okugamba kadama we katugeze mubadde mugenzi eyo abaana gye bazannyira ne mwesisinkanya ne kadama omunnayuganda ne mwesisinkanya amaaso asobola okugamba kadama we jangu tugende waka naye ng'ate babadde balesi baana kuzannya oba okitegeera ng'ekibajjeewo kiki nti nno agenze n'aleeta abaana eyiri ebyokuzannyisa n'asisinkanayo kadama omulala omunnayuganda n'amanya nti bano bakadama abannayuganda bagenda connectinga oba mugenda connectinga muyinza ofuna ennamba z'amasimu n'agamba jangu tugende oba kiki ekyo ne mugenda mu paaka endala oba kiki ekyo okuddayo waka nkugamba omufirisuuti alina kye bayita ebbuba ate munnange bwe abafiripino ekitali bwe kityo oba gondi aba-Ethiopia tebaliwe batyo nti bakama baabwe bwe babalaba nga boogerezeganya nti nno bababubira nnyo nga ffe abannayuganda oba lwakuba tuli bagezi kati gwe kadama omupya wobanga wakajja mu kiyumba ky'olimu unosanga omunnayuganda munno kabbayo osobola okukawubira wansi ffe tubimanyi tusooka kukawubira wansi woba ne tukuyitako ne twekuba eriiso bwe tuti wemmanya nti gw'oli naye nti takulinaako buzibu ekitegeeza nti gw'oli naye nti takulinaako buzibu oyinza okugamba kiggwe okitegeera awo nze nendyoka nkola ki nendyoka nsumulula naye musooka kwekuba mu maaso gano kati mmwe mbayigiriza mmwe banyukaama mmwe okitegeera osanga munno n'omanya nti ono Doreen ali ne mukama we okitegeera kati Doreen ekikutegeeza nti Doreen mukama we tayagala mulaba n'abannayuganda ayinza okubba bw'ati eriiso n'atakwewa wadde n'eddakiika n'emu n'abanga atakulabye mukwano toyasamya kimwakyo nti gondi oyo muwala yeewulira mukwano teyeewulira ekitegeera teyeewulira naye bakama be bwebuzibu ayinza okutuuka ewaka ne babwebuuza wabadde oyogera nabo ku ddiru ki okitegeera kola bukozi bwoti tambula butambuzi kati wobanga gwe oteeseko simayiro ng'ebadde nnungi bulungi munno wo n'agizikiza manya nti bakama be kibi kati olugira gwe
oli munno omuwadde simayiro tagizeemu muyiteko after wotuuke wala ddamu kyuka kubanga amanyi kyagenda okukola agenda kuweereza agenda kukuba mu step yadde emabega kuba kamaabi alyoka akyuke bw'ati akumwenyeza akuwe kabaayi mmwe bannyoka mmwe temubimanyi temungamba nti Doreen tubimanyi temubimanyi nze mbabuulira gweoyagala wosanga munno ng'ali ne bakamaabe mbu balitudde wali banywa gahawa ongambe kiggwe kati we olumu we mwesisinkanya amaaso ng'omulabye nti Munnayuganda kitegera nga mwesisinkanyizza amaaso kola bwoti itawo genda after kyusa ensingo ogimuwe kubanga banene ababadde nabo bakutunuulidde nti oyinza omubuuza nabo amaaso baba tebagateese ku ggwe nti tomwewadde okitegedde nabo amaaso baba tebagateese ku ggwe nti tomwewadde kati ye olulaba nti okyuse bwoti ng'alyoka kuwa balina engeri gye bakakola n'akuwubirako oba n'akuttirako kasimayiro katono nnyo bati n'otegeera nti antegedde nti ndi Munnayuganda balanga bawalabu babuba bano abantu babuba n'ebitabakwatako ekintu kinuma nnyo wano waliwo omuvubuka eyabadde ng'aleeta ebyokulya bannange nebusoba omuvubuka yabulira wa Munnayuganda ndowooza mukama waffe yakubira kampuni esimu n'agamba temuddamu kuba waliwo n'abaali bafiira obuwuka kwajjako Munnayuganda yayimirira wano n'atugamba mmwe story kinaffe ne tukimuddamu story kimwana mukwano bwe baba batuma waneeno abantu omuvubuka oyo tajjirako oba okitegedde lwansonga omufirisuuti ye muntu abuba era tulugamba nti mukama wange anaabuba atya nga ndina mukazi na mukazi mukwano tebabyagalirako ddala ate ffe bakimanyi nti Abannayuganda twatolose ebitooke byebigwa omufirisuuti tayagalira ddala kulabako na munno Munnayuganda okitegera kimuluma okuggyako nga mukola wamu weemuti nga mwenna muli Bannayuganda yabaleeta eryo ssanyu lye munnange tugamba nti Doreen wange talina buzibu gye bali abatalina buzibu okitegera kati nga ffe we tugenda eyo mu gundi mu Mbazara abasinga mumanyiyo bakadama abali muneeno mu Abu Dhabi mumanyiyo mu Mbazara atamanyiyo simanyi oba bizibu byo kati ffe we tugenda eyo wabeerayo Abannayuganda abayitirivu okitegera wosanga munno n'omuwubirako kati nina omuwala gwe bayita Allen namusanga ne muwubirako ate namulabako kuno ku TikTok Allen nkutumiddeko sikyalina nnamba y'omukwano oba njirina naye sikyajjukira omanyi we twesanga eyo abantu bangi twewa amanamba ate ne tumala munnange we twebuuzaako ate munnange ne tumala ne twekyawa oba kati kibaki anti munnange okubeera nabanjabu okwoyera nabo temunyiiga naye mmwe baana mmwe bakama baffe bano batububira nnyo tukole tutya ekintu ekyo tububira n'omanya nti ewa maama we waliyo Omunnayuganda naye nga takukkiriza wadde n'omulengerako nti omuwuubireko we bati nga yagamba gwe Omunnayuganda we omukuumire wuwo era wobanga otuma waneeno omuntu tugeza n'otuma oyo omukozi naye nga muli ku step naye nga tebabaagala balaba nga munyumya okuggyako nga mwemwegira mwesobererako ne mumanya ebakyaye baseffe tutunula okay ne mweringizaako ne mwewuubirako bano abantu simanyi oba lwaki balina ebboba balowooza nti tusobola okweri musooke mumbulireko wamma gwe Kadaama osobola okugamba nti Doreen olimba bano abantu tebalina bboba ngenda kumawo nkunyumiza ebboba ly'abafirisooti gwe ddala bano abantu babuba n'ebitabakwataku pozi bannange mweraba abaana bali mu ggenda sinnalongoosa nnyumba wano naye nze lwakuba olugambo lunsingira emmere etayidde kati abaana bali mu ggenda gye babatwala naye omanyi lwaki nze baganye okuntwala nti muganda waabwe ayinza okunsaba akanamba k'akasimu okitegera oba muganda waabwe oyo omulenzi simanyi oba baba balowooza ki mu bwongo bwabwe jjukira mu mmotoka mulimu abaana bataano okitegera naye ndowooza oba baba balowooza bano abaana bayinza okwebaka nti nno ffe ne tudda mu byaffe nze simanyi omukisa ne we gunkwatidde bamikwano n'ensigala awo neefa